ali agambye abadde agambye yabadde aweereza sente yabadde aweereza akakaaga oyo ye Hanifa yabadde aweereza akakaaga kabufiirwa kati agambye musooke mudde ebweru kuba leero ngenda kalakata abantu mbawulira amazima yakuwadde agambye okimanyi tuli ku live ojja kampa nja kampa twasimbudde dda mugambe ojja kawa senga saala muli mutya leero fejjinde mu nju tusimbudde leero ngenda kuyombamu ko senga saala togeza n'onkwatako kuba eno live leero egenda kukwata akati eno live egenda kuba ya muliro bw'oba omanyi toyagala bintu bikutabula nnyo omuto toyagala bayomba sookoddeko wabbali kuba ngenda kuvumira ono omukazi kale olisiti waze nazo male musasula erisiti gwe tuviire saagala sawuningira mu vidiyo yange ngenda kukakuba gwereeta kibooko leero senga sala tegeka kamera nyweza kamera tereza kamera njagala kusomesa kye bayita abakazi omuntu bw'aba akususse ekkiriza nti akususse okutegeera tereza kamera tompita kalo Saala tuli naye mu live naye tomuyita yaki bosi wa Edith yalese balance yesterday walabeko nga asasula ku sente z'essowaani. Please don't abusing me us. Lero njagala kulwanagana buli mukyala ali eyo buli mutwali eyo ng'olina omuntu akuwalana akwesibyeko akuwunyirira afuuse ekyokero afuuse ekizibu mu kabinako naye lwaki temunviira ne mufuluma ebweru banna kuba ngenda batabukira nze mbabuulira ngenda kukyusa omulamu ate nze mumanyi nsimuka okimanyi era tubadde tugenda kugulawo dduuka lya mwana lya bizibbi omanyi ekinkuddeko waya mwana mukazi akedde okummanyira mbu tuli baffere n'asindika audio mukwano mbadde njagala bbalaga ekintu kino bw'oba omanyi tolina kye wali ompadde bw'oba omanyi nti tojjangako wano e Uganda actually ekino ekikazi kyenjogerako tekituwanga ku bizinesi takituwangako mbadde nkusaba sooka ogende onaaza omuduusi bw'omala okunaaza omuduusi weepepete ng'omukyala oteleze obukyala bwo wansi saagala kuwemula nengenda kuvuma muko mu nsonyiwe bw'oba omanyi toyagala bayomba laba bulabi video sirike bw'ebanga erina kkosa bambi tokomentinga kuba ate nja kuva kugwenziza obuvuma ate nkuvume kubanga nze nabagamba ekitonde ekitibwa omukazi never abusing me oba simanyi luzungu azirongazi nga nkuweereza kyowulya kyeweetaaga kikyoyagala ekisinga ku nzi abaasoma mubalekawo ne mujja eri sisi ate sivuma abaana bange bampa mirimu nedda eno video egenda eri omukazi muwunya kabina e Uganda yonna naye ye buwalabu bakumanyi nti okyuma akabina mukwano ntampama ondeke kubanga ekyamazima mutama munyiiza mwesiba ku muntu omuntu takuliiko tabeerangako naawe talyangako mmere naawe oba owulira n'ebizibu by'ensi byayitamu takukabirirangako mu inbox yo nti munnange ennyamba omuliko omupepeta omupamirapamira omanyi mwamanya okupamaapama ne mutanaaba amazzi oba okitegera ne mwefuula abantu abali awo naye ng'ekyamazima basinga temutegeera eno vidiyo yakalasi buli omukwata tereza kamera ndi muzibu nnyo olwaleero saala kale ova wano wuno kalo ngenda kumuvumira mu nze laba wasula ebintu bya kalo kyusa kamera tereza kamera kola booti kuba leero ndi muzibu nnyo njagala okuzzaamu abakazi abatalina magezi njagala okutereza abakazi abali ebweru nga mukola ssente muziwa abasajja munnange be bazirya bwe mulaba nga tupostinze vidiyo z'abaana baffe abatuwa emirimu munnange omudookooli ne gukwasama n'oyesamira sise nga bwali omufere topanga ku bizinesi ne mu inbox yange n'abaana benjogera nabo toliimu oyinza n'okuba wajjako mu inbox yange okulaga nti mba bize ne audio zo ne sizisoma ne siziwuliriza okulaga nti oli nonsense in my life nze nno mwattu ebiseera ebisinga mbadde mmanyi nti n'okumistakinga obutareplyinga audio zammwe sometimes mulimu audio zendeka nga ninga katonda naze nti ekyamazima toli mutuufu gye ndi bakyala mwegendereze twejjemu ebintu by'ennugu tebirina kye bituzimba tebirina gye bitutwala mukoppe ku mbeera z'abawalabu bwe mwagala okubeera mu society mubeere abatuufu sise gw'oyita omufere tomanyi bantu ba receiving padde waliwo be tulisivinga ne tutabasana mu kamera
abantu batuwa emirimu okusooka yes fine abebweru be balinga batuwa emirimu panawo n'abeuganda bazuukuse dda kuba ekintu kyetukola buli omu akyewuunya buli muntu yeebuuza sise ne saala bakikola batya buli muntu yeebuuza sise ne saala bapushinze ekikiti ekintu kino okubanga weekiri tetuli bamaanyi mu ggwanga but some of you mwewuunya engeri gye tukolamu ebintu byaffe sise kyandeeta okubaweereza lwa nsonga waliwo oba oliawo abaali babaweereza bannange temuyitira fulanga mufulume ebweru kalo kirira ewammwe ndi muzibu nnyo bano bonna benkola nabo ŋŋenda kubasabula busabuzi saagala yadde akyusa kamera tereza kamera saagala yadde ateeka sawundi mu vidiyo eno kubanga njagala buli mukazi amanyi ti olina ennugu toyagaliza oli ku munno omupepeta oliko nsojja oli mu inbox y'omwana omu eyakugambye nti aleetera sise bizinesi olw'okuba nninako obujja n'obusungu ekinnuma ne wetuma mu gurupu yange n'obanga omuwumba otuwunyirira waliwo n'ebibadde biganye emabegakaawo naye because of you wona onyiga lefuti buli kimu kigenda kutereera bannange temutupama temumanyi bulamu bwe tuyitamu ekintu kyange nakizimba bw'omu gwe wennange oyiniza onsanze nkikola wofuuka sise n'ojoyininga sise tekitegeeza nti omumanyi nnyo olina kumpamira bupamizi bannange mumanyire bakazi balala but not me puliti sise nze ndi muzibu olwaleero ŋŋenda kukalakata mulindeko mu maaso eyo gye binagwera kubanga nze mummanyi saagala yadde antawaanya saagala yadde omuntu okummanyiira nga tompanga ku mulimu kubanga n'abampa tebannaddako wano ne basangaga bizinesi zaabwe teziriiwo tulinayo naziwa Fatuma ali mu gurupu yaffe tumwalo yabadde asaba jjo ssente ne mugamba nedda omuntu ali e Uganda wano ng'okomyewo tetumanejinga bizinesi yo tugikwasa mu butongole unless nga twogedde naawe n'otugamba senga musigale nga mulwaninga ekintu kyange kubanga twalaninga bizinesi endowooza omudaala gwe tubadde twakagulанingako like 2 months tugenda muwa bizinesi ye enkya mu kamera ne saving we ffe sisi okwonoona okubba wakiri tubafuuyirafuuyira ekifuuwo tekirina we kittira muntu naye nga sikubbye ssente zo ekisinga okunnuma lwaki we tuba nga tuli bafere lwaki we mujja mu inbox zaffe abasinga obungi ne bw'oba nsabye omukozi abantu abasinga nze nina I have my issues lwaki sikwata muntu wa famire yange muteeka mu bizinesi zammwe nina ensonga zange lwaki mu bizinesi zino nkola na brother wange ate brother wange gwe nkola naye nze amwesasulira ate emirimu gyakola akwasaganya ebintu by'amanda kunoonya mirimu ng'egyo oba nagenda n'anoonya ebifo takola mu bizinesi nti mutadde mu dduuka nti bizinesi ya muntu wati gyakolamu never I have my reason why ndeka abantu ba famire yange nenjagaliza abantu bammwe bwe tubanga tuli baffe bannange nno ndi muzibu tereza kamera kubanga kamera eno teyeetaga nakubaamu omuntu mulala kubanga saagala bagamba oli nti yabagumi nze atabusi bamikwano mbabulira ebigambo bino bwe mbanga ndi mufere ekisinga okunnuma omuntu akuyita omufere tomulinako yadde akalandira tojjangako minibox yange noŋŋamba nti obasise tojjangako ozunza audio zibadde 8 ng'olina omwana gw'onyumiza nga bwe ndi omufere wali omumitinzeeko nojja nompa bizinesi yo n'okomawo netogisangawo wali omumitinzeeko nompa bizinesi yo n'okoma oba abamu mugaga bugazimanyi kwegamba mulina ennugu temwagaliza mwenna mwemunyira amate ne mulema okumwa ebyenkwawo ne mumanyiira abantu mulowooza buli muntu aliwo okumanyiiribwa bamikwano nze siri kirasi zimanyirwa abakazi ekyo nakibagamba singa abadde musajja saalikoze na live naye olw'okuba nti akikola mukazi nina okumeggana nammwe okubalaga nti sise yaani that's why neyali amegga mmanyiira nakulaga nti nze simanyirirwa mukazi mpaka we yanvaako ne tusigala nga tetuli bumu okitegeera mulina okumakinga sure mwawula omuntu omufere nze seewozaako naye nkugamba kubanga nina okukyogerako even if ng'ompisa omufere tompanga ku bizinesi yo sirina yadde akalandira akakwatako sirina nawe nkuyita tewali kyommanja oba owulira tompanga ku muntu wo nti wuno mukolere bizinesi negaana okukolebwa lwaki omumanyiira okutuuka ku kintu kikazi gwe sigenda kwatuulikiriza manyira but if not bw'oba tonneetondedde ŋŋenda kukulaga sise yaani ŋŋenda kukuba mpaka ngozeemu amagezi wekinaaba kisoboka ŋŋenda nakukwata amaloboozi go nga wewabyogedde ng'otaddemu n'abantu abamu ŋŋenda gateeka ku midiya mulina okutegeera ensonga zino ti bye tukola byabasukka mulina okutegeera nti sise yaani gwe weerijjako olina okumanya sise saasoma lwaki mbeererawo abaasoma olina okutegeera mu mutwe gwo olina okutuula wansi n'omagamba wagenda mu ssomero n'osoma bati kyoli okakasa sise kyendi okakasa olina trust eri abantu ku nze olina okusooka okukitegeera oba mpulira mulina engeri gye muleeta olwo olumyasamyaso ne mugenda nga mumanyiira abantu mubasiiga amannya amabi topanga ku bizinesi
toyingirangako mu inbox yange nti oba sise nyamba mu kino nompita omufere oze mu inbox y'omulala n'otamanya kati gwolooza lwaki wanyumiza oyo nokola audio najja nazikwata nazimpa bannange commenting on risk geza onvume nyakukyusa omulamwa ngu mujjako nkuvume ate bwemala okuvuma ndyokenzeemu nkolera live because this is my page no matter what nze sisoogana mukazi nja kukyusa kamera mbale nkomewo naawe nkuvume mpozi ononkuba nze omanye okunkuba wenziruka naye mbavuma ndi mu kamera teri agenda kunkwatako nja kukuvuma ojja kukakaza nga nkutaddeyo n'ekifaananyi kyowano okakasa nze nzisise siri mu kirasi zivume bakazi tobeereyo n'olina kajjako kakumezeeko entalo kakumezeeko empanama kakumanyidde newe munajjawo peegi nja genda ku tiktok naye bajja kufolowinga newe onojjawo tiktok nja genda ku youtube nayo nja kubavumirayo azironga zinga muzeemu amagezi nze simanyiribwa kitonde kitibwa mukazi there is no way wosobola okummanyirira nga tompanga ku bizinesi yo oli mu inbox ya mukazi omunyumiza era abakazi babbi era abafere totawaana kumanyoko kiki kyompadde weebuuze mu midala gye nzizendaga oba mu bizinesi z'amaduka zizendaga ne bennina ku lisiti n'abava ku office today waliwo n'abamu be tutateeka mu kamera olinamu erinnya lyo bw'oba toliriramu laba bulabi vidiyo zange osirike if not just unfollow my page osirike owunyireyo omuduusi gwo kubanga si ffenati emiduusi tetugiyonja oba okitegeera bannange mutupama mutusina ne mututama ne mutulemesa n'okuyamba abantu abalala baali baddewo we tuli ne mubeerawo nga mutuyikiriza buyikiriza omuntu n'ayogera ekigambo nga tamanyiddeko ddala nti gwanyumiza asobola okwadda audio n'azisharinga mukwano sikumanyi kubanga ne gurupu yagijoyininga yes fine but tomazeemu nakabanga kanene weefuula nnyo omuntu waffe naye ng'ate eri otulyankwe otulinkuza that's why olaba amaanyi gennina njogedde bwogezi audio olabye kitabuse mu gurupu kubanga tomanyi kyendi gyeri baana that's why musanga sise wembanga nali mufere lwaki nkwata omuntu like today waliwo omuwere yatuwadde omulimu we Dubai yaŋambye nkwate bizinesi wetubanga tuli bafere nenkwata abantu bammwe nembateeka mu bizinesi ezo ne babanga be bazimanejinga tubeeremu n'amagezi that's why muŋŋamba nkola nnyo video I do that video every day because abantu abasinga nze njogeddemu n'oluzungu n'olwaleero nolujja kuba lutuufu okumanya ennyizi okumanya katonda nfevalinga n'oluzungu atandise okumpa olutuufu muŋŋamba oba kafe wano waliwo basoma nsabule bakwano ebintu bino bitunyigiriza bitumanyira mwasooka kwogera simanyi sise yawe kwanye nesenga sana olaba takyateekako namba ye bannange muliko ekikyamu nze sise nkoowa njagala nkubulya n'ennamba ezage zennyini bbiri sizimanyi mutwe ne bwemba ngenda kukola live saala wambeera wano basenga gundi bweŋŋamba nsomere ennamba zange nziteekeko ku peegi yange bwemba nga ndi nesenga saala tetukyatambula nasenga saala lwansonga betukwasaganya bingi bizinesi zatusuka obungi tudde waliwo omwana afiiriddwa mbalala mu ttiimu yaffe eya tiimu politisise eya gurupu tubadde tulina ogenda omuzikirako tulina omwana bwe twapromisinga okugenda ewaabwe kamokya okulaba bulaza we yagwa ku accident olowooza lwaki tetunnabafunawo kadde kagendayo because we are busy enough there is no lugambo here Uganda tetujokinga kubanga ensi yakukola nina ensonga zange lwaki mbasiganye sigama ti transport simulina because entambula entuusayo nsobola ogifuna naye olw'obudde nti tetubulina obakitegera ekinkozesa vidiyo zino nasanga ekintu kino ng'abakikola baaliwo bati baali tebakola kiki kye mwagala n'ensalawo buli kimu kiteeka mu kamera muŋŋamba busise nini simanyanga ki simanyi vidiyo nze newe kati naziwa Fatuma tomorrow namugambye ajja ku lwokubiri ajja saving tamusangewo kuba tulandigidde omudaala emyezi 3 njagala obala omutwalo agubale olaba basente tetuzimuwe muntu kyasobola okukola amazima ngaako ebisinga babibakweka mu kamera ne bw'oba omwana yatuma akatimba naŋŋamba nantuma akumako ebinyeebwa nengenda nekwata vidiyo nenjiba uploadingira n'otumanyira mutusaba sente nyingi ku manyoko linga n'amatako maani mumanyiira maani muleetera abantu obusungu temujja kutumanyira temumanyi gye tujja kintu kino tolinawo otandika kunjokinga kumanyira kunsiriwalirako bwoti obulamu bwe tuyitamu ffe ababumanyi obudde butubula n'obulya emmere ne tusigaza just kola video oba bwakuzira mundu otambula n'ogenda obudde butubula obuli playinga message kikazi gwali kikazi kikulu owunya omuduuso olina ne guni mu kabina weetereza osooka ogenda ojjanjaba ekizimba kye kikuli mu kabina kubanga nze tomanyi by the way you don't know me tomanyi sise yaani ate tolintegeera kubanga nze sinyumya na mwana mu inbox yange nina ensonga zange lwaki
ne bwemba nzize mu group nsobola kwogera kulinnya neze sina abana benyumya nabo mu inbox nti babano because nina bye newala omuntu gwenyumya naye yesenga Sala ate ye tetunyumya sometimes tukoza na audio kubanga twetukira because fena tuli Uganda. Of course. Wembanga ndi mubindi mufere nenkuba nesigala nga ate mpita abantu bamwe kubanga omuntu omubbi akola bwati bwabanga ino omulimu gwayagala okugaba tasobola wa muntu gwajja ku Facebook lwansonga omwana oyo asobola okugenda n'agamba oli yamusindika nti sise ya mufere yagamba bwati business teyagiteekayo lwaki nteeka mu baana bamwe bemumpa tuberenga n'amagezi ebisale bisinga nga tubuukira abantu nze siri mukazi amanyirwa kitonde kikazi singa abadde musajja mbadde sigenda kunyaga nze nyomba n'ebituuka as long as nga nze mwe kinnumye mbadde niragenda gatwalire tubera kugulawo dduka lya Zainabu eri ebividiyo oluvannyuma tukwate watwadde twagala kugulawo lya Malin but tekisobose Zainabu n'akoma kuba yabadde yagenda mbala ali wano mu Uganda tetusobodde digulawo lwa nsonga mumanyiira n'ensalo nzija nkolera ibunze simanyirwa kitonde kitibwa mukazi never joke with me ne bw'oba oli otya omuntu asobola okumanyira wano n'ensirika ye president gwe mumanyidde ddala Bobi Wine tali mulala kubanga ye president gwe sobola okwogerako oba mukazi we gwamanyira naye nsobola osirika oba oli osina president Museveni naye ze manyi president gwe sobola obutaddamu naye woba otoli apati kwabo bantu maama nze mpama tebabawana kunyiga nze nyiga oba kitegera waliwo ekisukka mumanyira omuntu nemutuusa n'atuuka n'okugamba bannange oba bino mbyesonyiwe naye nga temumanyi gye naniigidde kintu kyange temumanyi bulamu gye mbujje mwe basirumu abamanyira kikazi gwe kiwunya omuduusi genda okokota omuduusi eyo no obwo butututu bwonna obukulima kumpi nawali awapama mukwano genda obuterezi osigeyo perfume otherwise if not jangu nkuyambe nkuwa eddagala kuba nsobola okukuyamba nenkuwonya obwo butututu obukuli mu kabina wenna owunya omuduusi wenna okyusa omuduusi guddugavu weyerusiza olemedde okwerusa wansi oba ebizigo by'abawalabu notasobola kumanya nti munnange ennyambayo ebyerusa omuduusi oliwo n'omumanyira nze neyerusa nga bwe mwogera oba mwali muyinguliddeko naye omuduusi nagwo mweru nagezaako okugumyusa lwaki ogugwe togumyusa before lyokommanyiira banange temugenda kutupama waliwo abantu bemutagenda bukira mutyo temumanyi kintu kyange gye nkijje neva kumpita mufere nga tonako yadde akalandira kisiraani gwe nalikola live nemwasama wano simanyi akola video buli kaseera nembagamba tolina kyoŋŋamba video nzikolera abaana bange kubanga bazisasulira abaana abampa emirimu they pay for that video munyamba kuba leero njagala kwogera Luzungu temuntabula nenkyusa mundabula kubanga bamaneja benina basoma tolina kyoŋŋamba gwe yasoma nze tolina kyoŋŋamba sirani tolina kyoŋŋamba biki byoŋŋamba you have educated simanyi I have diploma for what are you easy to me baba byebyo kyentegeeza kikyali gyenzi nze ataasoma ondiisa oba ontwala mu ttooyi temugenda kutujoga muto banange ebiseera bisinga tusirika bakazi mwe mutama omukazi nakutinkuula ennyuma nakutinkuula n'opostingaka vidiyo n'aluwa omutima n'awulira ng'okomentinga mu peegi ye ojja mu blockinga wakiri nagamba kankwate wakiri kaŋŋende mpite mu fake account lwaki mutujiikiriza okutuuka ku ekyo tuyamba abaana bangi betubeerawo mubadde mwafuuka babbi omuntu akuwa akasendeka n'ofuuka mubbi omuntu nakuyamba bwati n'ofuuka mubbi nembeera mubbi nembeera nga nwanirira mu buli mbeera togenda kummanyiira tolina kyoŋŋamba mukulu because sirina kintu kyo kyennina kikazi gwe sigenda kwatuukiriza manyi enkuwadde nakwezi wotanneetondera genatega ebifaananyi byo byonna saagala kummanyiira saagala nakumanya nze saagala kummanyiira kubanga tolina kyomanja kiki kyomanja omuntu nokola odiyo 8 omukazi oyo mubbi odiyo zonna ne bazisitula ne bazituwa kimuntu omuwala abadde taagala kwata odiyo nze mbadde nzikasuzeyo mu gurupu nze temumbulira namwe temulina kyemuŋŋamba Sala nangadinga kuba omuwala yagambe mulimu abantu abajja bannange kambagambe ekintu kino 10 terikyawomu gwoyinza okuba as a person tonjagala but tolowooza nti buli muntu tanjagala kuba tomanyi kimabega kye tomanyi kyenkola eri mabega w'abantu basinga temwina nekyemuŋŋamba nze nabagamba ne bwe munkyawa mwenna nga Sala waali nsobola ozimba ekintu kyange ne tusigala kugenda maaso kubanga tubadde naye temwefuula nnyo batumanyi Sala asobola okumbeerera kubanga newe nali nkomawo wano e Uganda temumanyi bulamu bwe nayitamu nga nkomawo but Sala yaliwo ku bwange wabanga wali asobola okumbeererawo then you what are you nange mututama omuntu yeetamwa nagamba mu nsi omuntu wakola ki kiki kye mwagala ababa wayebamba oba walamba nalabye Doniasia
mwamuwalampye kwegamba bannayuganda kiki kye mwagala lwaki muliisa abantu amaze okutuuka ku ekyo lwaki mwanyiisa omuntu ensi tulina tiimu yaffe tutegeera abaana bantegeera that's why nkola audio neziteeka mu group nolaba abaana nga bonna bavudde mu kamooli bati gwe n'osigala mu kamooli n'abamu ne munjibera futi ate ne mukomyawo amalamba amalala mwagala tuwaze mu group temugenda kutumanyiira mu butuufu mikwano musukka we mukomye bannange mumanyiira omuntu n'okola audio mwe abantu abo babbi bafere olinaye gwe twali tubbye n'omuleeta ku gulawundi okumanya temulina amagezi ebiseera ebisinga abakazi mu abaasama omuntu waba mubbi lwaki wamuleeta ewaffe osirika ebinnyo by'embuzi yasooka vumirira oli okitegeera mumanyiira musukka mumpamenze mpulira muntamye okuba kubazaala nze nkunyiga amagumba nekulama kifiire mu matu temugenda kutunyigiriza mutumanyiira tata waffe tata w'abaana abo abatuwa emirimu not you tolina kyewali ompadde topitangako temuddamu kutumanyiira wano mutumanyiira ne mutulabanyira ne tumutumazaako emye muli mu buwalabu mwemumanyiira bannamwe babadipotinga babazza Uganda because of you gano ga agenti ga Uganda wena gasirwa gakunnema gasaamirira ge gatwala ebweru abaana ne gagabafera ne gatandika okubatunda kiki kye mwagala bannayuganda kwegaba n'osanga omunnayuganda ng'olinga asanze essabo nosonga munayuganda nobanga asanze omusezi lwaki tweyisa bwe tutyo mu nsezi ez'enjawulo ng'ate bwe tutuuka tulina kuba bumu buli wamu okaba munayuganda akaba munayuganda munne why lwaki people mweyisa mutyo mulina okutereeza akamanyiro naye nze oba mweyisa mutyo mweyisize mutyo ku balala but mi ngenda kuwa level nkuvuge n'okupostinga nkuteekeyo kubanga nze saagala kumanya ekitonde kitibwa mukazi ba agenti babatwala wano ne batuukayo ne babeefuulira ne batandika balyamu ssente bonna bannayuganda ono Donasia yabayambanga mukazi wattu n'abayambanga nze nalaba omukyala ng'oyo mwemusaba nti mwagala tooka mu biyumba omukazi najje n'abayamba n'abayirawo omubiri n'akutoosala kutwala mu kiyumba gye mwagala eyo okudduka mumwagala ssente nnyingi mukazi wattu ne mumusibisa kwegamba bannayuganda kiki otunira omunnayuganda n'ogamba oba nkiteme butemi jambiya nze mpitewo lwaki mweyisa mutya eri abantu ababeererawo abantu ababayamba bemuteeka wansi abantu abayamba abantu bemumanyiira bemubuukira buli ali waggulu ne mumubuukira ne mwasambya ne muwunya ennyuma ne muwunya entuuyo ne muwunya kwegamba eriyo society yonna ne mugikyankalanya lwaki mutumanyiira mumanyi obulamu gye tubujja mumanyi abantu betubeereddewo wano e Kampala if not ne weba bataba b'e Kampala mumanyi abantu abali ebweru abatulinamu trust n'ebimu bye tutalaga ku kamera omumanyiira mbu ni mufere olina kye wali onteresezza olina kye wali ompadde oba nosekomawe wano Uganda my business sigisanze onojja ng'oyasama mbuno tuli bafere lwaki mumanyiira abantu okuba ennyiyisa ensi kiki kye mwagala bannayuganda people mwagala ki why lwaki mutumanyiira osanga omunnayuganda otuuka ate mbabulire mwe bamikwano buli muntu yenna asuubira okugenda ebweru saba nnyo mukama akuwe ruumu oba akuwe ekizimbe oleme kusisinkana kinnayuganda kino mu kukola mu ruumu emu kuba wona okisanga mukwano embeera egenda sukka omuntu n'atuuka kwegomba kubeera na mu Indonesia n'otuuka n'ogamba kambeere noona oba anchunye naye wadde anchunya kasasi wa kala yange but you people why lwaki mweyisa muti balingeyo lwaki nosanga omunnayuganda mu kiyumba n'atulugunya munne oyo akoze bw'ati ne weeripa ku bawalabu b'otazaalibwa nabo b'otamanyi nako nti oba olina ky'obayita b'otamanyi nako nti oba balibeerawo naawe mpaka n'odda ku munnayuganda muno n'omusabula Donasia nze nalaba omuwala ku TikTok nze siri nnyo faani wa TikTok by the way naye olumu ngendayo kuba kati abaana bansaba mulimu abali ku TikTok nga balina data atagenda ku Facebook kadasi wa ingenda gendayo nena songa Donasia oyo nga namulaba okuva nga nkyali bwe Donasia n'abapuchinga mujja mwasama muzunga ng'emizi nenda bekikaze kyali kyesibya baayi byonna byono n'abadiini g'abannabwe mbu basiraamu osanga ekyo kintu n'okikwata embizi n'ogikasuka mu maaso kyewanambu kisiraamu nakiraba nga kyonoona ddiini ly'abannabwe Donasia tetuganye abakuta abatute mu kiyumba akusombye ogambye muno babadde bakutulugunya oyagala ssente nnyingi nnyo Donasia akusolozeza kututte ewalala ate n'obeeraawo Donasia simanyi yatwala simanyi yazijjamu ensigo simanyi biki ebyo byonna bye mwatumako oyo omukazi banaye nalaba ebigambo nze wadde avuma naye mwagala kubanga ayogera mazima omanyi bannayuganda temwagala mazima mwagala okutegeera amazima mu nsi muno naganda okulaba Donasia mbw ali mu kkomera kwegamba buli muntu yenna mumubuukira buli muntu yenna ne mumuwalampa abatalina kye bali temubanoonya wabula ffe abagezazzaako okuyamba bannaffe okubajja mu mbeera ey'ettaka ne babeera ng'akomyewo ne Uganda asanzewo ka business because nange business eyange nagisanga mu Uganda gwolowooza buli muntu ayagala kubeera mu kiyumba mpaka myaka emeka mulinga amatako kamaleno nnyo obutunda kubanga ngenda basabula
eno video mugikwata mubukwasi nja kukola endala bwe binagala nja yingira mu page ya Sara naye wajja kumfollowing temugenda kutumanyira Sabula. mwagala omuntu ayite mu ttako lyammwe agambe munnange topama munnange nfuuwa munnange kati omanyi sooka oyitewo ngenda kufuuwa mamba buli kimu tukibagambe olw'obulumi bwe tuyitamu donasi abakazi basibisa abakazi alali kuluuza wano beesiba ku mukazi n'ogamba bannayuganda ani agenda okubayamba mu simu buli muntu mumuyita mubbi buli muntu mumuyita mufere ne beesiba ekintu kye tukola ambabuulira amazima mwe matako gwe mataka atampadde wadde business sogera ku baana bampa mirimu kubanga bosi balinaako yadde obuzibu tewali yali anvumiyeko wabula njogera ku kino ekikazi ekiwunya omuduusi ate kiri mu gurupu yange mwe kituuzizza omunnyo mukwano ogwo omunnyo gwe si buli omuntu tamanyi kuniyonja munnyo genda otereeze ennyumayo dani olyoka ojja otumanyiire wano temanyina kunaaba ogenda otya mukane mu mutoyi n'ovaayo ng'okyuma olinga omwana omuto tonnaba nategeera kuyiga bintu ebyo ojja omanyira sisa asobodde okutegeera nti bannange banaaba bwe bali sisa asobodde okumanya nti munnange omukazi olina kulabikako oba olya wadde oli mubi naye olina okwambalako obulungi n'obeera muyonjo nze abitegeera nze gw'omanyiira lwaki twesuza lwaki tweteeka wansi lwaki tussa bannaffe wansi lwaki bannayuganda n'ogenda mu inbox y'omwana akugambye munnange njagala twala mulimu munnange oyo mubbi munnange oyo mufere munnange omulaba munnange asaba sente simanyanga tompangana ku mulimu tolabanganako tompangana ku mwana nti oba wuno mukozesa musirika ebinnyo jjo manyiro nyononera erinnya lyange nze siina linnya era siina wamaanyi but I love my page nze seetaagana kummanya nnyo kubanga page yange njezimbira abaana ne bantegeera ne bampa emirimu singa nali abaana ne bantegeera lwaki emirimu bagimpa kumukumu n'olaba ka vidiyo n'onyiiga n'obala yafunyeko mmeka n'olaba ka vidiyo omuduusi ne gukuguba yafunyeko mmeka n'olemwa n'okwesiga ebizigo okuddugaza waagaana okweruka n'ojja n'omanyiira nsi usisa yeruse nti munnange wuyo yemyosa akwata mu kizigo oli okinguliddeko nkugambye seeyerusa ekigabiro ngambye neeyerusa nze nkukolere ki which is okay buli muntu alina ssente ze buli muntu alina waagwa okwerusa si musango wati owuliddeko oli afudde nti afudde kweyerusa oba okitegeera temugenda kutujoga mutyo nze nabagamba mupamire abo abatabasobola but nze mbasobola ne bwe mbeera bwogo kasoba nga tozze kunkuba kuba okunkuba awo nkyaluka ate nengenda nekufumira nze nokumenyalina nze ninenedderu mwe baana mwe temusaba nze onkuba wano nemala nenziruka wali era nengenda nekuvumira wali nawo nongoberero nengenda nekuvumira eri omumwa gwange ngwesiga kuba nsobola okulaninga nsobola okusobola mu buli ango temugenda kutujoga mutyo tukola ebintu ebyewuunyisa tukola ebintu ebyaba bannaffe n'akamala no ku ground nga alinawo ka business tukola ebintu bannaffe abaana babo basaba ssente bameka abazza mu inbox yange mugende wa fayima mububuze fayima oba tetwamuwa ssente abaana tubaweereza ssente omwana n'omuweereza ssente nga bambya ayagala famire ye yeetaaga ssente netukwata ssente tuzibawa muntu kyasobola okukola ekintu ng'ekyo bwe mbanga ndi mufere muntu kyabeera mu bufere n'abumalamu ebbanga n'ebbanga nga tebamukwatanga tebakomyewo ne basanga bizinesi zaabo mumanyira abantu mubamanyira mubamalako emirembe musiriwala mubawunyirira munyampanyampa mutambula munyampanyampa mwena muli mulebeza amamwa ng'amataka agatali mu mpale mugetegereze olebera gati bwetu mubeera nga muzungazunga mulowooza buli omu tayambadde empale kuba buli wotayambala mpale akabina katambula kali kati pozi akaka kalimu omusuwa manyi muligera mba n'obubina nga bulimu amagumba kayinza obutalebera naye njogera ku bakazi abalina amataka agatali mu mpale ge bayita amataka bwatambula nga galebera bwe gati bwemubeera ebiseera ebisinga nga mutumanyiira kikazi gwe nkulayirira bwona abatondetondedde ngenda kulaga sise yani ekintu ekyo kinyiziza nnyo nze ebiseera ebisinga sipaaluka na kintu singa mbadde siwulidde ku audio zo naalibadde sikola naye no live naye ne audio neziwula oli mu gurupu yange wafula omuntu wanjagala lwaki mutusimaasima lwaki abantu bakwano baffe beefula bakwano baffe mwe mutumanyiira mwe mutussa wansi gantu mwe mwagala ki watugenda ogamba omuntu omunayuganda kiki kyoyagala kiki kyemwagala mu nsi muno bisiraanimmwe lima lulimbirwo omaleko ekiyumba kyodde eno owona ebipale byabaayo ebyo byemufuuyiramu ne mufuwafuuwa mulowooza buli omwana nyampa mu bipale by'ababaaba ebipale by'ababaaba nange nabivaamu nalima olulimi lwange nenduta fuwafuwa mukago ogume okomewo kuba nange nabifuuyiramu nemala nenkomawo nemmala olulimi lwange temugenda kutujoga mutu tuyamba bannaffe omukazi alina abaana 8 yesterday nali sirinza omwana senga sala ku office omukyala alina abaana 9 omusajja ali eno Uganda akolona talina yadde kyabawa
omukazi aliwo alabirira abaana be nga yeetaaga ateekawo ka bizinesi kwegamba naŋŋamba senga nsaba onnyambe onterewo na kibanda ky'amanda nsobole okulisibinganga akasente ako ntaase ku baana ndi wano nwana njagala nakola ddekeya biri wano byasama bannange tubalese abantu tugenda mu maaso mwe muli mu kwasama tusala mwoyo ate mwe mugukuza tukola ddekeya bikozi abaana batukaabira bunaku mu inboxi zaffe abaana balaja n'abaana bakaaba abaana bayita mu mbeera enjigiriza omwana ali bwera ekisajja kirya ne kikola bakazi kikola ono kikola oli omwana n'agamba senga tuyambe njagala nakola ddekeya oli wano ompamirapamira otwasamira twagala kola ddekeya tubeere nga abaana babannaffe tubayamba ne tubalabirira kubanga nina abaana abawera 8 ewange nali balazeko mu kamera kisiraani mmwe kubanga si buli kimu kyogenda kiraga ku media bati abantu bendabirira abaana bo temuliyo 5 bali mu kisulo waliwo omwana ani waliwo omwana gundi Shaloni by the Sharon tukwagala nnyo Sharon omwana bwe yansindikidde azze kola mu dduuka mumubuuze Sharon genda mu inbox yoyo omuwala omubuuze nti bwe yazze ewange yasanzeewo abaana bameka agenda kukubuulira kubanze kati abaana b'abantu abo olusi sibalaga mu kamera kuba mmanyi obunaku gwomanyi olina ekisanga ekyange sise mulimu n'abantu bembeerawo nga talina kyampadde siina nnyo naye akatono kenna ne tukasheyalinga lwaki mutama abantu lwaki musina abantu lwaki mwegaza abantu ne mugagira ku bantu n'olebwa okunaaba gw'olina okutukula nojja ng'omanyira omuntu omanyi bwe nnaani omanye ebbanga lyempiseemu nga nzimba peegi yange nasookera mu katemba abantu ne bagenda nga bantegera ne bampa emirimu bwe mbanga sirina kyendi lwaki abaana bampa emirimu kisiraani kino mumanyira abantu mubagagirako abayamba gwe mukuba alani kuluza yaje ono nesibifa abayambi abakoze eki ne mumukuba musimanyi yabaleetera biki simanyi yabakola biki kugamba mwe batayigana kiki mwagala nolaba ogwana nga gukanudde agaso gonna gulinga entepama guli mu kamera alani kuluza yakola bwati Jonas yatujjamu esigo akategadana olaba nga byasama n'otutula ekikazi nga kiringa omuwatwa gwasamya akaso mwagala ki munsi muno mwagala ki people. What did you want to ask people, please? No, luzungu kati lugenze omanyi kati zivuddeko kati nsimu tusimbudde ekyo kyoba omanya oluzungu olufu tomanyira teekawo question mark ogambe saabitegedde nja kuddamu nvuga kipiira kyange oba simanyi luzungu making sure nti gwamanyi oluzungu tolina kyoŋŋamba mutupama mutwenyiriza ensi omuntu n'atuuka n'agamba sigala kuddamu kuyamba abantu mulimu nze n'abaana benkolera bizinesi nga sifaayo banfunyeko basifunyeko tell me wano SB4 yayambanga abaana oba n'abayamba kati kambagereze waliwo SB4 page zazimba nga tafolowinza oba omuntu kubanga siraba nawasaba ssente naye n'amanya nti oba abantu oba bakoze batya oba bampadde oba tebapadde azilonga zinga mbezezaawo page yaffe nakibanyonyola mulinga abatategeera naye bagamba ffe ebintu ebimu tubikola that's why mujja ewaffe ne mulaba nga tusaba ssente etono oli n'agamba sise tasaba za gundi za registration fees nze sizisaba kubanga sometimes imba nja kusaba registration sifuteko mbade ngamba registration fee nengamba we nasaba registration gana nekyo ekiriwo simanyi kikazi kindoze ne registration kiganye mubitegedde temunsumbuwa kyentegeeza esente ze weewandiisa mu kintu oba omuntu okuliplayinga nina ensonga yange lwaki sizisaba lwasonga nyiza ozikusaba n'ogenda ate buli wampa omulimu nguteeka ku peegi yange nebeera nga erina kyenzimba temugenda kunsumbwa abasekamu simanyi luzungu banna temunsina gwe weebuuzeemu gwe yasoma waliwo abasoma nga mbasinga know what you telling me is please now yes you have learned too much but know what you telling me now is oba bulutege oba luzungu lufute munsumbuwa mvuga bannange tusimbudde okwo kwe bayita okusiimuka nze nsiimuuse kuba mwantabudde dda bannange kino ekintu kiruma mwagala nkole ki bantu mwe people omanye abakyala bembeererawo nga ndera baana baabwe ekisiraani kino kiringa ekipamo olinga akabina akapamye nga tekesangudde omanye abaana bembeererawo omanye abaana bendera ekisiraani kino nwana neddekeya ngenda tugenda gikola saala tetuli babuli tulwana kukola ddekeya tuyambe abaana tubeererewo baana kino ekisiraani kitupabako kituzza wansi nabo omulambo gwo leero mu butuufu mwasuse we mulina okukoma ebigambo byabadde bingi mikwano mwogera muyingira ebitabakwatako kuno mulembe gwa kukola bakyala si gwa bigambo kigwa kutuula waka byebyo nno nkyasabula tugenze saala guno omuzindalo ojja gukwata edda bwe nasabula nga nsiimuula nga nsiibula nga gwosigala ukivuga bannange
bambi nange nkyali wendi mulabawo bwe naweza abaana abangi naabateekawa neŋŋamba nedda kanwane tukoleyo kaddekeya tuyambe abaana abali mu mbeera enzibu tukole ddekeya kuba tekoleka mukimanyi olina osooka ogenda mu minisitule of health oba byebyo osabe bakuwe layisinsi bakukkirize balambule ekifo ky'ofunye byonna mbiriko mwagala byonna tubibagambe tupame muba mwagala tubibagambe mubirinye kye muba mumanyi ow'omukisa kiringa ow'omukisa nga wa mukisa ne bw'alaga olubutole nga lwa mwezi gumu asigala aluzaala ate n'abeerawo ekyo kyemuŋŋamba mu byogenda okukola tobyogera mulinga amazi temunana kyemuŋŋamba nze aba kitegeera tulwana kuba abaana bendina ewaka bangi wendifuna omuntu oba nebakyazaako oba muntu mulira abaana bembererawo lwakwesagala bassa mu kamera kuba tebinnyamba nze okubeera mu kamera okubeera nga abantu bandaba abatali bangi oba omu oba ababiri saagenda kubukedde tv nti bandage nedda buli wobeera mu kiyumba olina kubeera ne bwongo gambe nti Kampala ngizimbye ntya mbaddeko ntya mu nsi nnyambye ntya abantu omanyi mupamapama ne mupamapama obwo bubi bw'emmese obwo bwabawalabu obwo bwabapama kubanga tebalina bibwe bapama yita mu lugendo okomewo Uganda opame ku byali fresh ng'owaffe kubanga nange napama obbi n'ogenda mutoyi n'osindika nenga bitavayo naye ng'olowooza lwaki nsi yabwe ebintu bye tuli ebikaluba ebyo nabiyitamu guma na olulimbira olulime naawe olulime omaleko odde ewaka ate bifo nga tonnamanyira genda naawe ozimbe ka peegi kolani ng'enganzi nze peegi newe mukijjawo nabagamba dda mwagigezagezaako dda ngenda kupamira mu peegi endala nja bapamira sigenda bava akandiresinga muntadde temugenda kummanyira mutyo nina abaana bennina ewaka balala bali mu bisulo mumubuuza oyo omuwala Sharoni wa Bobi yasindisa sisita we ajje tumuwe omulimu wane e Uganda mugende mumubuuze kuba ennaku ezo asuze wange lwansonga lumu gye twabadde twagala omuteekamu yawedde fine but tetunabateekamu bintu lwansonga emirimu gitukwasaganya ne mugamba giranga abeerako wanene ewange oluusi abeereko newa nga bwe tubikwasaganya oba okitegera mumubuuze baana bameka be yasanze ewange bonna nze bazaala oba baana babaganda bange sibabalaga bulijjo siinako mwana wa muganda wange bonna baana babankuba kiro to what are you telling me is please now stupid not by so like a person and it ako nno nkamanyi naye nno kategeeza ki mukwano oba njogedde biki kati tusimbudde olwansiimuse waliwo ke bagamba stupid not by self like a person under 18 years sikaeko nkamanyi temujja kummanyira wano nze oluzungu ndusobola olufugenderaawo nze saasoma mbagamba bulijjo saasoma kati mbulira gwe ataasoma oli biki kikyoŋŋamba sooka osiimuule kamera abaana bagambe siimula kamera nze natakuse gwe mukulu tuwereeso temundaba nze ndi muzibu nnyo bana abakyala nabagamba nze mbasobola kajjako kakususeko kakumanyira bunaku okuvuma kaleete nga kuwererevu tetugenda kujogebwa tuti mwe mwagala buli gwe mumanyira asirike muvuma abo baserebu abatategeera nze ntegeera abo baserebu abo bemuvuma ne batabaddamu ba ate sina kutegeera bategeera naye babaleka bulesi nze sikuleka opama nange empama bannange mutuwe nabaajala mazima kyaliko nze nsimbudde mamasiimula kamera temugenda kutujoga mutonamu mwagala omuntu abeera awo omuntu adde Uganda abeere nga asiiwuuse mwali mwagala Sala ne Sise badde Uganda balemererwe mwali mwagala Senga Sise badde Uganda bakolebwe bati baddeyo ebweru tudde mu kiyumba ngamu bakwano tuli mu Uganda paka last weziri tuggwako tulidda bati si kati temutupama tetwagala kusigala munda ate mwe mutulwanyisa mutupame pama mugende mupama abaana be mwazaala temugenda kutumanyira mbutuufu obusungu bunzita kino ekintu kiruma odi yezo zintabudde Sala sizzeemu nakwogera nemmere yiri bagimpadde sizzeemu kulya ate nze kambabuulire singa abadde ayogedde odi yezo abadde tali mu gurupu oba oliawo naalimanyiddwa namulowooza buli omu mulowooza nti mubi bannange waliwo abantu abatwagala kati odi yazirikodi nze naziwa omuwala natamanya nti bambi omuwala ye ali paati kuffe tolina kyomugamba eri Senga Sise na Senga Sise omuwala kyamulumye omwana najja naŋŋamba Senga Sise ebintu ebibyo buli kaseera obiteeka mu kamera buli kimu okitulaga ddala omuntu nakuyita omufere musiriwala nze newemba nkoze loosi kizibu okujja mu inbox okugamba nti nkoze loosi kuba mmanyi omwana yampa akasente kayagala wulira mawulire malungi poziko ebinnemeredde byensobola okujja nenkugamba temugenda kutujoga tuti temugenda kutumanyira temugenda kutusiriwalirako temugenda kutumanyira nze mbabuulira ebina Uganda yebina museze njawulo byonna biwalapa notulina nogamba kati kina Uganda ekyemabega wonali ebweru ekigamba mbumba omukazi oyo yagenze yagambye agenda kuloga kinyumiza omuwalabu
otuuka ebweru n'ogamba njagala nsisinkana omuwarabu bamikwano mbabuulira gwe wenna akinyiwa omuwarabu muleka akucunye ojja kubeera kafadde bojja gamba kakinyibwa omuwarabu okusinga okinyibwa obunayuganda byebibeera mu nnyumba emu ne bikyojja bannaabwe bwebibeera mu nnyumba emu ne biba reportinga ddala muntu ki omunayuganda ategeera n'odda ku muwarabu n'olopereza munno byakoze nga muli mu kiyumba kye kimu mwenna mukola omulimu gwe gumu mwenna mwagenda bweru kukola buddu kunoonya ssente ne mubeera nga mwe mutunyigiriza mwe mututeeka wansi ebisiraani byo n'otamanya nti omuntu w'omukisa aba wa mukisa gwe nze tolina nakyo ŋŋamba eri bantu tolina kyompamira okwo okupamako genda opamira baba batategeera nze sipamwako mpama n'opama nempama paka wokoowa n'onvaako temugenda kutujoga siraani abanayuganda mwakula mutya munaayambye omwana abeereddewo abaana nze waliwo abaana bembeererawo omwana nakugamba nyamba kola bizinesi nzi munange akabizinesi kokola ebizinesi zenoonya ze bizinesi ezifuna wano e Uganda olowooza lwaki sikusapootinga agenda kukola akeedi otunde gomasi olowooza ejjo simirimu tegiriyo nkusapootinga mulimu guleeta ssente ezaddeyire kubanga olina omwana abamu temutegeera omuntu nawe batalina mwana mulimu abatalina baana naye nga balina famiri zaabwe balabirira bamama baabwe balabirira abakadde baabwe balabirira buli muntu kwegamba ng'omwana oyo yenkananankana n'omuntu alina omwana mulimu atalina mwana naye ng'anyigirizibwa n'agamba singa sentekerayo akabizinesi kange mbeere ng'afunamu 10 n'ojjawo n'omanyiira oyagala okinnemese n'abo bembadde nnyamba nabo mbaleke banange temugenda nze kummanyiira ne bagamba mbasobola ate mbamanyi mbabaddemu temugenda kundekako njaga ya kiyumba ebyo munywa ggaawa ne bupamapama omukka gwa ggaawa mulowooza buli muntu afuuwa ggaawa bamikwano ffe tufuuwa amatooke temutubuulira naye ate si kudaala kubanga kugamba lima olulimi lwo luggweko omale odde ewammwe Uganda Katonda akubeezeewo akugabirire kubanga si buli muntu nti agenda gaggira mu kiyumba ne woolikola emyaka 3 olina okudda ewamu kyekikulu kyemba pushinga ne mbagamba bannange bannayuganda tukole bwe tuti bwe tuti ka bizinesi okateekewo ne mbagamba nti ekintu ky'okola bizinesi ng'oli wano ku ground kimenya mulinga amatako temutegeera senga Sala yansanga nkola bizinesi ye yansanga njiranize n'akomawo ne njimukwasa oba kitegeera wuyo abagambye bitambula omuntu mukimanyi okumanya mulinga n'amazimu emaani nze munyinza okumanya abaana bamu bannange sivuma buli muntu bw'oba omanyi nti toninaako buzibu I'm not abusing you byebyo nno sivuma gwe wabula nvuma muntu agezaako okunteeka wansi kubanga tomanyi kyenwaningi namuwana butono nga nkyali beeru nga nange ngamba obaaba nga bwomwe naye nagenda otuuka nga buli kimu kikoleddwako mikwano ne tugulawo ekintu ne tukitambuza era kati kiryoke oyateeka wakola bulungi era nkola n'omulala gyakwawo obujulizi tulina ffe challenge ze tuyitamu sometimes ebimu tetubibagamba omwana wuyo bamupamidde mu kibanda owulira emirundi ngeeja ebiri ne tugenda Sala obadde ng'okubira essimu nga ngenda nenjiwawo amazzi ne tusaba kubanga nze sirina byaddogo byemmanyi g'emazima mundaba ng'omwana nenza ebintu by'okweroza nze sibimanyi bamupamiramu alinga bamwongera akasente okujja webale nnyo era nagambye n'ono emirundi ngeeja ekibanja ekyo kya Aisha naye nga bakipabamu naye nga ffe tetulina bye tukola kuba ffe tetumanyi bintu by'amalogo naye nga tuteekawo ne tusaba nenjiwawo amafuta g'akakande mutayagala naffe netusuubula buli lunaku ebintu bitambula muli wano mwasaamirira bamuloga naye ate tukola okitegeera omulala owa Miriya yasuza ku kitanda owa Miriya yasuza ku kitanda ng'alina kanula ezo sente zimujjanjaba tuzisabamu kuba abaana betufuna abaana tuba tubajje mu byalo abasinga obungi nga tebalina we beesuza tolina wogenda kubira muntu wa mukyalo nti buweereza emitwalo 7 gye basabye omwana mukozi wa Miriya jjo Miriya weemanyi omukozi we yabadde mulwadde bamutadde ku dripo bamusabye emitwalo 10 twagisabye mwe bananyini bizinesi oyinza ogamba mbu bizinesi yagiraninga ajja kujjamu olinga amatako totegeera bizinesi yonna yonna tosobola sasula abakozi 2 mu bizinesi zetubakolera olina osasula omukozi ogwo omu kitegeeza weba waganye nze ajigawo omubiri nembayamba nembeererawo abaana bamu lwaki mutujoga ate kinnuma abaana batuwa emirimu bambi tebalina buzibu era si benjogerako wabula njogera ku bino ebizunza emiduusi biraba sisaali bwati afuna nnyo ne mujja ne mumbakira mulinga abamanyi gye nvudde mwefuula abamanyi ennyo mumpame nze mbakooni temugenda kuntisiwalirako muti nokola audio nga tolinako yadde ekisa okugamba nti audio zino sisajja ziwulira nolowooza mu nze ngenda ziwulira nkiteeke for granted mbu nkireke nazidiitinga nalowooza mbu noli whatsapp gibi gyalina tesigaza message mulinga n'amazimu maani WhatsApp GB ze tukozesa era gwe wenampa audio noloza mbo gisangudde mukwane wange tevaayo that's why nono omuwala gwe wawadde wamuweereza ennamba emessage nomala nozisangulamu ng'omugambye naye tobyogera tokola boti ne boti
wabadde olowooza taazimpe mukwano yazimpadde kimuti omuwala tayagadde mwatuukiriza amannya gategere nti eyakwogedde naye okukwogerako talina kyatiddemu kubanga akwogeddeko nti gwe otuwa bizinesi ate ekyasinza omuluma omuwala kyogolaba nga modioza agambye nti nze ekyanneewunyisiza yeefuula omuntu mumwe yeefuula atutegeera omanyiko ki gwe kisiraani gwalinga amasi abeekulukuusaamu amanyimbu tumwesiga nnyo mwe mwagala mu intaneti tubeere nga twogera birungi byerere weeyisa bulungi eri abatu nga ne boweereze bategeera naye bw'obanga nsobodde okuweereza nga mulimu abategeera gwe totegeera ngenda kukutereeza mu layini mukwano nze bomba okula tomanyi tolina nakyo ŋŋamba temutujoga tujogeddwa obulumi bwe tuyitamu tetuweesibako nti obala waki tubikola because abaana batuteekamu obwesigwa sisobola va uganda nga meti nzira ku kyeyo ng'ate e uganda abaana basobola okumbeererawo nze sente z'owaana mbu oli mu kiyumba mukwano nze wange nzifuna mu myezi 2 ekyo nkigambye ojja kumbuuza nzifuna ntya waliwo abaana be tukolera n'abeera trust mu n'abeera so happy mu kintu ky'omukoledde n'akwata emitwalo ngaaga n'agakuweereza njagala obuulire gwali eyo abamu mulimu omaani nfuna mitwalo nkaaga kikyo ŋŋamba sirangira bati njogerako yammanyiira okitegeera omwana n'agamba sise tolaba nti mbakyajinga emitwalo 15 oluusi emitwalo 15 egyo nze ekintu wekiteeka ku peegi ne manya nti nkoleddeko n'obulanga obulongo bwenkola mubulaba mulowooza bwabwerere mulinga n'amatako mututama nze mpama sisiriwalirwako mukazi nze siriisibwa bisesemye sisesemye ate nendya bisesemye byammwe ebyo bye musamwe kubanga nze buli wovuma nensirika kitegeeza mba ndidde ebisesemye ebyo byompadde muntu yenna asesemye ebisesemye tebabirya nze nkusesema ate nesikulya ate nensigala nga nkukalakata temugenda kutujoga muti buli omu mumulemesa gino emirimu wane gye uganda osanga munauganda yakulemesa yakwogerera eri bossiwo oyo akola bwati ne bwati oya lwaki temwegombako ku mbeera z'abawalabu osobola okubeera mu kiyumba kyobadde nosanga omulabu nga abeererengana n'omuntu gwali naye mu nnyumba n'atuuka n'okwagala okumuliyisa ewalala omwalabu bw'aba ayombye naawe ajja kukwata akusale oba oliawo ye yennyini kuba bo balwanyisa biso obamanyi wakwata omuwalabu n'asalawo okuyomba asobola okukwata omuntu nga yennyini tagenze wa muntu kumulimirira ate ayitemu oli akutte bati abanayuganda wano mukikola omuwalabu ne bwakyankalana n'omuntu mu dakikazi baba baddiŋŋanye mwe mwabaki abateegombako ku mbeera z'abo bantu mulinga ebipamu mubamazeemu ebbanga naye mukoma bayigako kubeera bakyafu nakukuza mwoya muno nga bwe bakola nakuwunya wansi kukubayo katapu n'omala n'otambula byokka bye mubeegombako tebusobola beegombako wadde balina ebibi ne balina n'ebirungi nze n'okuva wano okusanga omunauganda mu nju nsangamu omufiripiri nsangamu nemanya nti twecunya naye tetuli baggwanga limu kirumu omunauganda okumusanga nga yakutokyalinga mu nnyumba bati mubikola bano be batoloseza ne babeera mu kwewalana n'owalana muno n'omuyimba n'omukolaki n'omulopereza n'omulemesa ensi gy'alimu adde uganda bisiraani mmwe tulina bino ebikazi bye nali mbeera nabyo ebikazi bye nasolanga nabyo ebikazi ebyo ebikyuma ebikazi bye nakolanga nabyo byennyini bye byali binemeseza nkomewo e uganda naye nga bannayuganda bannange munnayuganda munene muba mutuuse ku extent esembayo tokyalinga omanyi tuli mu nsi ya buddu kubanga bali abantu batuyita baddu tuli mu nsi eno naye ffenna tunoonya 10 ne woba badde onyiiza ennyo osobola obeerawo n'ogamba banaye kamusonyiwe ku lwakino kamusonyiwe ku lwakino naye mwe ne muyitiriza bannamwe ne mutandika okubanyigiriza okutuuka ku kino lwaki omuntu n'atuuka n'okwagala okweteekamu omukwa because of omunauganda why lwaki mutokyalinganga bannamwe bwe muto lwaki munyigiriza abantu okutuusa nga mubatadde ku masimu lwaki munsa agezezzaako okuba eddaala lyalagako gwe mupuutinga wansi lwaki muteeke abo wansi but not me nze katonda waba yasazeewo okunteeka wansi asobola kuba mmanyi ensi ekyuka eno ensi nnyanja nze nina omusajja neiba waffe ekawala abadde nga mukwano gwaffe naye yagenda mu kyalo buli kimu ne kiggwawo kati nze nkola mmanyi nti embeera ebeerawo buli kimu kisobola okuggwawo but from god not from you oba luzungu lwe okuva eri katonda si kuva gy'oli alaye temugenda kutujooga muti mwe mwagala omuntu akola atya mwagala omuntu yenyiwa atuuke ku ki mwagala mukole mutya mwagala omuntu abeere mu mbeera eyenyiwa mwagala omuntu abeerawo mupama bupami kupamira buli munayugala buli muntu gwamulabe ne musojja buli muntu agezezaako oba bwati ne mumuwalampa buli muntu agezezaako okuba yeevuunula ave mu nfuufu ne mumuwalampa ne mumugejjerako ne mumugaziwa emimwa ne mumumanyiira tolina kyoli gy'odi tolina kyomanyiko gwolooza lwaki ntadde odiyo zo mu gurupu abaana bona ne bantagingamu kuba bategeera sise yaani nze ekyandeeta mu kamera okubaweereza najja lwakuba nti mu butuufu abantu b'empeereza beetaaga obwenkanya omuntu tomukolera bukoleze bizinesi nonga bizinesi yo gyeri nga togimulaze kubanga
kubanga nze mbadde nkuba kyeyo nze abange bankolera bizinesi eno naye nga tebalina na kye baŋŋamba oba kitegeera waliwo aŋŋambye ekikazi gwe lyamazi mukwano sooka oleke Saara ŋŋenda kugumira omuntu wano kikazi gwe eat water children great their seeds you just open your mouth oto ye muwaddu bannange temukuba ono bbaawo bannange mulamu anansonyiwa kansooke kuvumirwa ate ono ono ye muwadda biraalo okumanja kankusome n'ennamba muwadda biraawo bannange alabika abadde avumaze agamba ekikazi gwe eat water children great their seeds you just open your mouth abadde avumanzi kakati tojja mu comment kisaali gwe togeza nojja mu comment kansooke nkuzeemu amagezi otegeere nti si buli muntu ali ku social media nti awunya amazaali nga ggwe mukwano bannange tufudde ono ye muwadda biraalo bannange nsaba onnyambe enkwate ekisajja kino ekiwunya amadeebeeso mukulu nkusaba busabi muwadda biraalo ye biraalo nsaba biraalo njagala mwenna muntagingiremu ekyo ekisajja kye bayita muwadda biraalo don't remove that comment ensooke nkuvume bale nkublocking muwadda biraalo mukwano bwe njogera ku bantu abawunya oba bwe njogera ku bantu abatasala magundi gaabwe oli omu ku bo kitegeeza osigala totegeera mu bulamu bwange muwadda biraalo njagala nkuzeemu amagezi omanye nti peegi eyange esingana kufolowingirwa bakazi kisiraani gwe kisiyazi okimye eki ku peegi eno ntereere bwe mukulu leero nasiimuuse nabagambye eno vidiyo teriimu makulu wabula okubavuma obuvumi muwadda biraalo mbadde nkusaba otereeza amannyo omanye nti ebiseera ebisinga si buli muntu nti bamulirako amazi mukwano muwadda biraalo ogalinyidde gye gava kansooke nkuvume nkuzeemu amagezi ogende wannyoko ne kitaawo abaakutereeza abaakukuza obagambe nti mubutuufu oli omukazi avuma kamuwe ne risiiti biwadda biraalo bwe njogera abantu abakyuma oba oli kumu ku bo bwe njogera ku bantu abasiyazi oli omu ku bo mukwano toddangamu kummanyira muwadda biraalo bwe mapa okupostinga posti oba vidiyo zepostinga ku Facebook wali olabeka erinnya lyo yokimye ekyo on my page kubanga page eyange esinga kwagalibwa bakazi webuuze lwaki nvuma mukazi naye waki abakazi basinga okunjagala because they know what I am toyina kyongamba kisaani gwe kisiyazi oba owulira omuntu wosiyagira n'osiyaga ab'ekika kyo bonna n'obamalawo osigadde siyaga mwana wo gw'ozaala mukwano tondya mazi nja kukuvuma ate ntandise kati ndi kuggwa vidiyo erwekeggwe kuba obwedda noonyayo nvuma olonkyuse topiki gijja ku kiri ekikazi ndooke njizze kuggwa mukwano ebisajja ebitalina magezi tukaaba abasajja ababonyabonya abasajja birowooza masturbation ogugundiwo ogunuwega ogusolo ogwo kyeŋŋamba ogusolo sigenda kukikweka gwonna gwakyama guti tolina maanyi ga kisajja instead of okujja mu inbox zaffe otugambe timunnange munyambe mu pemani power nkozesezza nnyo akasabbuuni kansuse oli wano oddugala mizi omanyira bamanyira abantu kukwata mu bizigo ng'ate oli musajja kyonna kyemyusizza kikino essaawa zo kiringa kigagalimba mukwano tommanyira gwe muwadda biraalo ndi muzibu nnyo essaawa zino nkalakata ne risiti nzigaba kisiraani gwe genda omanyire nnyoko ne kitaawo abaakuzala nze tondiirako mazzi owulidde oba kitegedde sinatuusa kuzaala mwana alinga gwe kisiraani akiwunya temummanyiira banenge mulina okumanya levo ze mugwako eno peegi yange nagiraningira okumala ebbanga tolina kyongamba gwe muwadda biraalo kirina ebinnya byabo byamalaalo oli awo yesaamirira n'ebijja byewamwe bikulemye okugenda okutakulako okuzibu bakwitakolaki kukoola oli okoddemu amagezi eno peegi osinga girabako bakyala kuba bensinga okuweereza nze tolina nakyongamba olinga n'amazi kulinga n'akapama osinika ebinnyo kuliko abasajja naye abategeera kuliko abasajja but those one who has knowledge byebyo but not you biraalo manja kimbu biraalo muwaga biraalo owaga ki amanyi g'ekisajja omutali bagulema okujja tukuyambe tukuwe makamani power okoseza masturbation n'abeewamwe bakwerabira ne mugazi otakyakutegeera bwowooma kubanga mu nnyumba weebaka bwe basolinga omuwatwa gw'ennyuma toddamu kummanyira kisaani gwe genda omanyira abeewamwe abakuzaala not me wadde mbagambye omusajja tamanyira nawe kankuweerewo lebo tomumbuli simbudde omuntu wasiimuka ng'asimbudde kitegeeza tolina kyomugamba temugenda kutujoga muti mumanje obulamu bwe tuyitamu kimwaga biraalo wali opaddeko ku bizinesi yo
ku bantu benjogerako benkolera business wali owuliddeko nga nsoma erinnya lyo Kisirani gwe kulinga akapamakenti kirinawo kireebeza amabeerebeeso kyekozeseza masturbation amaanyi g'essajja gakiweddemu kyonna kireega muduusi kuwunya kabina na kuwunya nnyuma oba okiwulira owunya obusa ogenda mutoyito naaba oli wano owunya ekkalaluma olinga kwegamba oli awo olinga bano abalalu b'okukuba bano ab'oku nguudo owunya olinga atanaaba ate nga wida kwonaaba omanyiira gwe muwadda biraalo gwe okumanya bannange sisobye erinnya kuba njagala otegere nti nvuma gwe muwadda ye muwadda biraalo I'm talking to you njogera naawe era gwe gwe nvuma mwine ebizibu byammwe mumpataanye agasajja mugenda ne mujjamu emisobeko gyammwe egyo ne mumera ag'enkwawa wansi agooya ne mugaana okugamwa ne mulowooza nti buli muntu mugenda mwebakako mu musiga ebyo ebisirani byammwe ebyabagaana okumwagooya temumwebiza kubanga mulina abasinga amajiini mutambula nago gabagaana okumwebiza ojja osinikira ku muntu buli muntu ogenda omumanyiira muli amazi muwadda biraala I'm talking to you oba kitegedde toddangamu okomentinga ku peji yange with your nonsense tonsinikirangako binnyo kuba tolina kyomanja Kisirani gwolinga ebisesa n'ebyembizi mwe tamanyi balalu muwadda biraalo nze ngaba ne risiiti mukwano badde okimanyi genda osasule nkuwa risiiti yo toddamu okunsiriwalirako nze ensiimuusa mumanyiiramanyiira abantu wano musinika ebinnyo mumanyi kyebayita how to run page oba oyasama bwasamina kuwunya nnyuma mumanyi abaana betubeererawo gwe muwadda biraalo ne mukazi waali eno Uganda asiiwuusa akabina talina kyalya oli wano weewaana mbu oli ku Dubai okola ekisiraani kino olina kyommanyiiko olina kyommanja mumanye genjogedde owuliddeko erinnya lyo toddangamu okumanyiira bomba okula ati mukulu nzi muzibu nze ngaba lisiiti genda ku kawunta osasule kawunta gye ngamba yita ku peji yange eri 0777000264 nze nkusasule osasule uwe lisiiti toddangamu okusinika ebinnyo ate bwe mbanga nvuma mukwano nze ndi muzibu mba ne kumulamwa ne nkyusa kubanga kyenkola nkyekozesa tewali antuma temugenda kunjoga muto temugenda kusiriwalira abantu wano kubaliisa bisesemi mumanyiiramanyiira abantu byebino ebisajja byenjogerako ebireka abaana babanaabwe mukoze embaga kiganye mukoze emikolo kirina okikumi ewammwe kiganye okujja ne babiroga emitwe gyonna ne gikukunabba ne bimaana ne bikaabira mu kamera mbwe omukazi yankola bwati mulinga amasira toddangamu okummanyiira nze nvuma mu kuvuma kw'envuma nvuma mmanyiira temugenda kujogebwa abantu abakazi mujoze nnyo bakazi bannammwe omukazi n'asirikira mu inbox olw'ekigambo ky'omuvumi zino peji tebaziraningira binnyo byo tolowooza nti nkyebukina enkola live nga saddeeko data tosesemanga yetuuke ku muwadda njogera muwadda muba musobola mukasale mukano kakiripu mukawe muwaddani biraalo owulira oli malaalo kati omanyiira nze oli malaalo wafanaddwa amusoli okuyomba naawe n'erinnya mbadde siryetegereza oli malaalo mukwano waziikibwa dda ndabika njogera na muzimu stupid mumanyiiramanyiira abantu wano mugenda musisigiddwa muwunya amabeete mugenda ku pejezi z'abantu mugenda mubavuma omuntu n'akola vidiyo erimu amakulu ne mumuvuma nakola ey'ekisiru ate ne mumuwaana temutegeera mwagala bano abeeyambula ne babeera ku midiya ne beeyambula ne balaga emiduusi tugenda kummanyiira temuddamu okunsinikira ebinnya ate naawe Ajati Sauda waba manyira nze naawe nja kukuliisa embizzi mukulu ngamba nti obadde ovuma muwadda biraalo but if you are abusing me nja kukuliirawo levo togeza n'okomentinga ku peji yange commenting on your own risk wanza omulamwa ngukyusizaawo ne ngukuteekako tomanyiiranga so nokyusa wano okukamera neŋŋamba kati twogera ku biraalo ne simanya Ajati simanya Ajati biki gye mulira embizi ne mujja ne mweyita abasiraamu wano mwono n'amadiini g'abannamu muli ebigaaga ne muli amatu g'embizi ne muli akabina k'embizi ne muwoza kawooma olumala ne mwebikka byabaaya musiriwala mufuwafuwa mu byabaaya temumanyiranga Ajati Sauda muleke bannange ati ye ndaba yekomentingisa byekisagafulwa ndowooza abadde agamba nti bw'oyogedde ku mbizi mpozi Ajati nsonyiwa obanga obadde topuma nze if you abusing me bwetyo bwemba nze nkyusa n'omulamwa ŋŋamba kino kimuladda biraalo kijja kizunganga omukago ennyuma mumutagingemu wekiba kisooka nva ku live eno musale mukakiripu kano mukamuwe ku peji ye mumutagingemu tebammanyiira nze Kisirani mwe mulowooza buli muntu agenda kugulawo peji ye akozesezza maanyi ge alwanye na bulamu bwa kuzimba ka peji ke oba mukajjawo nga mukajjawo namwe temulina na kimuŋŋamba ngenda ku YouTube nga nayo mbafamira oba mukajjawo nga ngenda ku TikTok nga nayo nga bafamira okwa Instagram bya luzungu nayo naligenzeeyo singa basobola okwogera ku Instagram mu Luganda ku live nja genda ku Instagram oba muna commentinga mu luzungu binannema nembirekawo kasa munabanga ndaba comment nti ye tebugenda kutujoka
mukazi gwe wona tonetondedde ate naawe mulawe simanyi mulawa Bilal oli malalo olwedde nerinnya lulisoma nti oli malalo muwadde owagaki nga tolina manyi ga kisajja ekisiraani kyo muzunza otubeeta otutono mu mpale mulowooza buli omu ayagala otwo tugiiko twamu mboni musajja mwe maani nga mu mpale olinamu kagiiko ka sukaali tumbaafu muwadde never joke with this pretty sis origin sikiwukangako omu bw'ati nze nabutono wammwe omu bw'ati agabalirevo mu biti bw'atayagala kumanyira eyasalawo ekumanyirirwa ekitonde ekiyitibwa omukazi gwe muwadde nkutwaliddemu kubanga olabika oli mukazi kubanga tosobola kubeera wano nga njogera live ezitegeera ng'oli musajja ate n'oteekayo ebinnyo bye eby'embizi nze following bw'abasajja yes fine but not all of you that you are following me that way nsinga ku following bw'abakyala kubanga be bategeera bye njogera n'abasajja mwe bali bati abategeera bye njogera era babeeramu ne bakomentinga but not you bogus stupid mumanyira abantu mubamalako emirembe gano gamuwadde ogalaba kati ekyo yinza okisanga nga kiri Dubai abaana walabe ujuuzi okwosa jjo abakyala abaze mu inbox yange ffe nga bakaaba babatwala e Dubai mulimu abakyala n'abasajja babiri nga bakaaba babatwala e Dubai babasuula ne babaleka eyo ebisiraani bino bibeera ne byasaba mbu otwala abantu ebweru ngongolongongo olumala okulyamu ssente nga kikugamba ogenda kukola mulimu bwe guti otuukayo nga kimala kyasamira kikukyusa mulemu omulala temugenda kutujooga ezo emitima gye mulina egyo egyababbe tetugenda kuba nagyo thats why nze abaana baali bandukira ekintu ky'okutwala abantu ebweru kuba nsobola because already nina gurupu yange erimu abaana bayitirivu abasobola opushinga ekintu ekyo but lwaki nakigaana kubanga sagala kumpita mubbi mwefuula abayamba naye ng'obubbi kwe mutudde teri muntu asinga agenti wa wano Uganda kuba mubbi mujja munsibe naye nze ekibagambye kuba buli babbi nina byosobola okuweerako proof ndabira ku baana bajja mu inbox yange nga bakaaba n'ogamba kati kino agenti nkirumbe nti olwedde kiriwa tukiwano Uganda oshegere omusajja yazze ejjo bamuyita Blasio gwe waba banyi gwe watwala Blasio yazze n'andopera ensonga z'omusajja oyo yamutwala ebweru n'amugyako obukadde 8 n'amugamba agenda kulaba mulimu gwa security olukutuusa eri nga bitandika kwasaamirira munyigiriza bannammwe okubamalako emirembe bino Blasio bijja bizunga kuno bwe biraba nga okoze live nga bijja biteekayo akalamba k'essimu mbu ntwala abantu ebweru mulinga amatako temulina kye mutugamba kumanyyo kumulinga ebisiraani omulala amuyita Kadingo okitegeera agenti Kadingo tewali kizibu nga tukiba kya agenti wa wano Uganda bisiraani ebyo ebinyampa oba agenti be Dubai no walifunamu ko kale kubanga bo olwedde baba tesiba yala nnyo nga bino ebinaku byawa bijja bizunga nina ne kyemmanyi kikola wali waggulu wali nga katale bakiyita ki aji kiramba kyatwala omwana wano osimayi bamuyita Jordan oba Jordan yes Jordan Jordan najjanga twabira mu inbox yaffe muvubuka twali tukola naye twali tuli naye mu group omuvubuka bwe bakya Jordan najjanga akaba bamutwala ne bamugyako obukadde 7 nga bamugamba mulimu mulala okutuuka eri ng'omulimu gwakugula mulinga amatako temulina kye mutugamba nze bisajja mwe mbalinako n'olutalo ntegeera abo abasajja abajja musinga nsakinga ate abali ku mulamwa era wojja ng'ondirako amazisi musimanyi mizimi nnyo nkuwadde omukazi mu inbox yo owooza mbu njagala muwanvu simanyi njagala alina figa kumanyokonyoko yakuzaala alina figa mulinga amazi ekibi kizaala kibi kinnakyo temulina kye muŋŋamba gasiya bombo kulati stupid mumanyira abantu sala kakole live eno nze njikulekere naye gamba agakazi agagajja ganyunye ennyuma temugenda kumanyira buli muntu temugenda mulirako amazina obusa mbadde kumuwadda simanyi malalo nerinya ndikyusiza katukiyite ddala malalo kimuwadda simanyi malalo oli malalo olwedde oba kuzimba mwagana amalalo agafuddemu embwa omanyi n'embwa zirina amalalo wetobasaba muziika mu bantu kubanga enneeyisa gye weeyisiza ku pejji yange tolowooza nti olina amagezi wabula bakuziika mu kirombe mu ggwanika lya mbwa nga naawe omumanyira nze gwe baziika mu ggwanika ly'abantu bakuziika mu ggwanika lya bisolo tuli wano osirwala ng'omumanyira mu kikazi gwe simanyi biki olinga amazina amasira kumanyoko kati gwe nojja nzungirako kino simanyi kijani kyonna kiri awo kyasaamirira mutwala abaana byo agenti ebyo byawe ne Uganda bimazi bimatako temera kye mugamba abaana mulinga kasasi temuddangamu okummanyiira nze mbabuulidde mugenda ne mwasaamira nze mbansasa mutuvuma ate ne mukomentinga komenti ne mumala munzangula munze nkuvuma ate ne nkwesibako ne nkola live namba nga yiyo lwaki oba oswala n'ogijja muddangamu n'okumentinga ate nkuyambye sikubulokinze next time ngenda kubulokinga bona abatozzemu magezi saala nze ngenze bibiringa ebinyampo bikwatagana maze okwogera n'abategeera
abaana mikwano naye nga kyonna ekigenze mu maaso tetujja kwetonda ku luno mikwano kubanga kyabadde kinene ku luno kyasusse ate twasuseewo wekyandibadde kikoma mikwano naye nga mikwano mufe ku midaala gyammwe mufe ku bibakwatako tuteekawo omubiri ne tuyiwawo omubiri bambi ne tumala ebiseera byaffe ne tuteekamu amaanyi byonna ne tusiba mu musana nga tukolera mmwe naye ne mutasiima temukiraba ate omuntu noddaawo ng'ate imaji oli mu guruupu ya Senga Sise oli mu guruupu yaffe oli mwosinziira okubaako ne byoyogera temukiraba mikwano nsonyiwa olwaleero nkoze vidiyo nga ndi ku mutwe mwereere batikisoke mikwano mukiraba nammwe mukirabe omuntu okubanga owalampa omudaala ogutakukwatako omalamu banna amaanyi obagamba nti bayaaye babbi mukitegeera oyabyogedde obimanyi eno vidiyo ebadde ya muntu omu tebadde ya mwenna naye nga mikwano mutusonyiwe abamu bikosezza abo abatatukuba mu ngeri yamu netuteekawo n'ekintu ky'okuwolagana ng'omwana wawola ssente zaafunamu kijja kitusirwalirako ekyo ekikazi ekiwunya omune munyambe mutumalamu amaanyi mutumalamu amaanyi byebyo mutumalamu amaanyi ffe tukola nga tumanyi nti tukola naye ate mmwe ne muddeeyo nti abakazi abo ababiri can you imagine abakazi obwato bwakozeseza olulimi lw'omukwano Sise ne Saara tuli babbi oli tatwesiga really naawe ekyeteekemu okirabe muwalampe emidaala gyammwe mikwano mulekerawo okumalamu bannammwe amaanyi gye bali abatwesiga abatalinga ggwe gye bali abagala okumanya ki kye tukola gye bali kale tobagamba baleke beerabire owulidde mukwano tobayamba kubagamba baleke n'ekirala mukola nnyo ekisa n'oyagala okutulaga mbu otwagala nnyo kumbe oli mulabe gye tuli mwerekere ebisa byammwe mulekere awo twagala ate nange bwe naalwako live nnyinza okunyiiga ate nempitako Sise waakomye kuba nze ndi muzibu nnyo ate bwe nnyiiga nze nsingako ne Sise anyway kanve ku live okubisinziira ku kyendaba kyengendamu ndaba ngenda nduzinga tempo okusinziira ku byensijjukira ebyabaddewo mikwano mwogera bubi mumalamu bannammwe amaanyi tusiiba tukola bakazi batu babi mutwogerera mutumalamu amaanyi bw'oba olina gw'oyagala okwasaganyizaako muwe buwi just yogerera oyo tokuba balala mukitegedde mikwano byebyo nno ffe tusiiba tukola tetulina buzibu era ffe tumanyi tulina amazima abajja bajje ffe weetuli abatuwa emirimu mutuwe abatayagala tetujja kukaka muntu n'omu naye ng'ate ffe tumanyi ki kye tukola tulumirirwa wamu naawe bw'otuwa omulimu gwe tufubako nnyo okuba nti tukola mikwano abakimanyi bakimanyi abakkiriza bakkiriza era bakimanyi nti mikwano nebyo ebigambo byange mbegayiridde mulekerawo okusonza ebigambo mutumalamu amaanyi kyensobola okubagamba katugende ku mirimu gyammwe era gye gituzunza nze nno simanyi gye ngendeeyo wala naye nno naawe bano obabeeredde ki ani ye abadde ki sooka oleke neera muvuma Sise muyite omuvumye neera muyite manyi byasa manyi biwunyenye mabirowooza buli muntu alwokumanyiire Saara sibulala yibeeyo kubanja bakalakata bubi nnyo nze mmanyi nnina abaana abali paati Sise nga ne bw'oyasama omuzigo ne woopama tolina kyogamba mwana ayagala Sise kasita ekyo tukimanyi ffe nga naye kamera egaanye obadde kyeno kamera nfu nnyo